Ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde bannakibiina kya FDC beesogatta bamiruka w'ekibiina kyabwe mwe balondera Ssenkaggale w'ekibiina omuggya. Olwokaano lwalimu abantu 3 okukkakkana nga Major General Mugisha Muntu awangudde banne okuli Nandala Mafaabi ne Geoffrey Kanya. Kyokka oluvannyuma lw'okulondebwa kwa Mugisha Muntu, abantu bangi balowooza nti Besigye alabika ebyobufuzi abinnyuse nga kati obuvunaanyizibwa abulekedde Mugisha Muntu, kyokka kino si bwe kiri. Okusinziira ku Dr. Besigye, olutalo olw'okununula Uganda lutandika butandisi era ng'okkendeeza ku buvunaanyizibwa bw'abadde nabwo kigenda kumuyambako okwenyigira obulungi mu lutalo luno. Agamba nti wadde ng'etteeka lyawa ebibiina ebivuganya gavumenti obuyinza okukola emirimu gyabyo, naye kino tekisobose kubanga ebiseera ebingi baziyizibwa okuba enkuŋŋaana ne bakotoggerwa ne mu kunoonya ensimbi. Ebibiina bigamba nti bikirizibwa naye bagamba nti bw'ogenda kuba lukuŋŋaana ogende mu poliisi ya NRM yesooka kukkiriza. Bw'oba oyagala kukuŋŋaanya ssente, poliisi ya NRM yalina okusooka ekukkirize. Bw'oba ogenda mu kulonda kakiiko ka Electoral Commission ka NRM. Besigye ajje yeesimbawo kuba pulezidenti era ng'emirundi gyonna 3 abadde avuganya Pulezidenti Yoweri Museveni. Okuddamu okwesimbawo mu 2016, Besigye ategeezezza nga enkola Uganda mwerondera bwetali nnuŋŋamu nga naye erina okusooka okutereezebwa nga tannaba kulowooza ku kyakuddamu kwesimbawo. Ngezaako okutegeeza abantu baffe nti tewabaawo atunula abuzaabuzibwa amaaso ge n'agateeka ku 2016 kubanga ekyo kiba kikujja ku mulamwa. Omulamwa oguliwo si gwa kulonda, omulamwa oguliwo gwa kukyusa nkola. Sobolo enkola nga tenakyuka okulonda tekulina kyekutegeeza. Dr. Besigye agamba nti senga eddembe lye litooboolwa olwo eddembe lya buli munnayuganda libeera linnyiriddwa, y'ensonga lwaki ayagala buli omu asseeyo omwoyo ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Naye nze ng'omuntu nze neetegekera embeera zonna era bwe babanga baagala kwongera mu kuntulugunya n'okukola ebirala mbeetegekedde tujja kusinkana eyo gye tulaga. Nze tewali gye ndaga, siiza bigere mabega, tugenda bugenzi mu maaso, teri kudda mabega. Abantu bangi balowooza nti Kano Dr. Kizza Besigye bw'anaava ku bwassenkulu bwa FDC osanga yandifuuka omuntu wa bulijjo ateekengerwa poliisi, naye n'olwaleero emmotoka za poliisi ezimuwondera bulijjo zisibye zeetoolodde woofiisi ze ezisangibwa ku luguudo Katonga. Byabyereetera mubadde mu kootinga nti ayogedde bino kati juzi yagamba nti agenda kujja ku gavumenti. Ebibiina by'obufuzi ebisinga ebivuganya gavumenti birudde nga biraajana olw'okukubwanga ku nsoloboto nga kati abakulembeze byabo bagamba nti okunoonya obuwagizi kuno gattako ensimbi ezisobola okutwala emirimu gyabwe mu maaso kibabeeredde kizibu. Bangi balowoozezza nti embiranye wakati wa Dr. Besigye ne poliisi erabika ng'ekomekkerezeddwa wabula ku bye tuwulidde ate waliwo entandikwa empya ey'embiranye ng'enjuyi zombi buli omu awera. Mary Nakajunyanzi, WBS TV, mu Kampala.